الحمد لله غافر الذنب قابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أحمده سبحانه وأشكره على نعمته التي لا تحصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الصائمين، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyiri matenda agawaggulu Allah, abaddu bamwenenyeza laylan wa nahara, emisana n'ekiro. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kwoyo n'abamwenenyeza. Nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi la mathila lah, yesigaliza obwomu bwe nga talina kimufaanana. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wahidun fi af'alihi, ali omu Allah mu ebyo byakola yekka. Bw'asalawo Allah ekiragiro kye aba asazeewo Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebiyitirivu Allah byatugabirira. Mu byengero ebyo kyekyengera ekyokutukuumira nga tukyali ku ddiini y'Obusiraamu. Kyengera kinene, twebazenga nakyo Allah entakera, ate era tulwana ennyo kireme tugendako. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuteeka mu bantu abasiibye omwezi guno gwa Ramadan, ne tuyingira ennaku lino 10 erisembayo. Afdalul ayyam, ennaku ezisinga ebbeeyi mu mwezi guno ogwa Ramadan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayu'inana, atuyambeko Allah ayuwaffikna lil amali salih, atutebese okukola ebirungi mu nnaku zino. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inna Allah idha ahabba abdan, Allah buli wayagala omuddu we, ista'malahu, Allah amukozesa emirimu. Basahaba babuuza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kaifa yasta'miluhu, Allah amukozesa atya emirimu gye? Nabbi naga nti yuwaffikuhu lil amali salih qabla al mamat, Allah amutebesa okukola emirimu emirungi nga tannaba kumusinkana. Hani'an lakum, baganda bange abasiraamu abasiibye, ne tutuuka mu nnaku lino 10 erisembayo omwezi ogwa Ramadan. Muyogeyoge okutuuka mu biro bino ebyebbeeyi, allati turuja fiha laylatul qadri, ebisuubirwamu okuyitirwamu ekiro ekyamagero, ekiro ekyekitiibwa. Allah kyeyanyuma mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna anzalnahu fi laylatul qadri. Allah aga nti twassa Qur'ani ey'ekitiibwa mu kiro ekyamagero, mu kiro ekyekitiibwa. Fiha yufraku min kulli amrin hakim, mu aya endala Allah yagamba nti fiha yufraku min kulli amrin hakim. Allah ayisizaamu buli kiragiro kyonna,
ayisizaamu budget egenda okutambulirwako ensi yonna obuwangazi bwaffe, albarakaati emikisa, al ajali entuuko zaffe, ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abiyisa mu kiro kino. Mu nnaku zino ze tulimu ez'ekitiibwa, muzimu ku nnaku eza Lailatul Qadri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagan taharraw Lailatul Qadri, munoonye nnyo ekiro ekyo eky'emikisa, fil ashari al awakhir, mu nnaku 10 erisembayo. Fahnihan lakum ayyuha saimun, mweyozeeyoze nnyo okubanga Allah abawangazizza ne mutuuka ku bimu ku biro eby'ebbeeyi nga tufundikira ennaku zino ez'omwezi ogwa Ramadan. Kyewuunyisa, kaannana fi adghathin ahlam, tulinga abali mu birooto okulaba nga bil amsil karib twabadde wano nga twaniriza omwezi ogwa Ramadan. Ha nahnu al-yawma nuwaddi'uhu, naye nga kyewuunyisa olwaleero nga tuli mu kugusiibula. Baganda bange abasiraamu, fakana min ahwali salafu salihin, zaali mbeera z'abaatukulembera abalongoofu okusiibula omwezi guno ogwa Ramadan n'okunakuwala nga beeraliikirira alla yutakabbala minhum, oba oliawo Allah bye bakoze tabikkiriza. Olwaleero ffe ab'omulembe guno tuli mu kutiguka, mu kunoonya abaaya, mu kunoonya makanzu. Obweraliikirivu bwaffe tubuteeke ku kukola emirimu Allah akkiriza. Ramadan erijja olibeerawo, Ramadan erijja egenda tusangawo. Abaatukulembera abalongoofu baalinanga okweraliikirira Allah ayinza okubatakkiriza bye bakoze. Tunuulira emirimu gyo, osigale ne khawfu min Allah, okutya eri Allah, oba oliawo Allah ayinza obutakkiriza. Walladhina yu'tawna ma atawu wa qulubuhum wajila, Allah yanyumya ku basahaba ab'ebitiibwa abaakolanga emirimu, emitima gyabwe ne gisigala nga gyeraliikirira. Jobulaba ayi we yakka Aisha radhiyallahu anha yabuuza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, abo abakolanga beeraliikirira nga batya? Ahumu alladhina yusalluna wa yaznun, beba abajja ne basaala ate ne benda. Wahumu alladhina yu'tuna zaka, beba abawa zaka. Wahumu sariquna, ate nga babba. Nabbi n'amugamba nti la yabnata Siddiq, si bwe kiri. Beba abakola emirimu Allah gy'ayagala ne basigala okweraliikirira nti Allah ayinza obutakkiriza. Muganda wange omusiibi, teeka ebirowoozo ku kukkirizibwa kw'emirimu, teeka ebirowoozo mu kukkirizibwa kw'emirimu. Nga bw'onyiikira ennyo okukola ibaada, nyiikira nnyo olabe nga Allah omulimu gw'okoze Allah agukkiriza. Baganda bange abasiraamu, nga tumaliriza jjuma eno esembayo omwezi ogwa Ramadan, tunyiikire nnyo mu kukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala egitusembeza gy'ali. Yakulu nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yatutegeeza ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, man saama Ramadan wa man kaama Ramadan, omuntu yenna asiiba omwezi ogwa Ramadan ate n'ayimirira mu gwo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebyonoono bye. Baganda bange kyewuunyisa okubanga olwaleero yejjuma esembayo mu mwezi guno ogwa Ramadan gwe twakayingira ejjo wano. Ekyo nno kyekiraga okutambula kw'obuwangazi bwaffe. Ekiseera kigenda kutuuka, hakadha dunya, ng'ensi eno obulamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bukomye. Buli omu atunuulire sur'aani hadha ash-shahr, supiidi Ramadan eno kwetambulidde, kwe kutambula bw'obuwangazi bwaffe nga tugenda eri entuuko zaffe. Olunaku lujja kutuuka balange nti enkya kusaala swala ya Eid, ng'olunaku olujja okutuuka balange okusaalira esswala ya jeneza. Fatubu ila Allah ayyuha almu'minun,
twenenye tudde eri Allah, tunyiikirire mu nnaku zino 10 ezisembayo. Fa innal a'mal bil khawatimi, emirimu Allah agitunulira ku nkomerero. Olunaku lujja kutuuka abakyatiguka ne batamanya bulungi buli mu nnaku zino Allah zaatuwadde. Fa hadhihi fursatun thamina, baganda bange abasiraamu abasiibi ne bannyinaze, eno chance nene tefunika. Allah tusanzaawo ebiro bino ebifundikira omwezi ogwa Ramadan omuli ekiro eky'omuwendo. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyeyanyiikiriranga ennyo, ma la yajtahidu fi ghayriha, olunyiikira lwatanyiikirira walala lonna. Kana yajtahidu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fil ashari al-awakhir, nabbi yanyiikiranga nnyo mu 10 erisembayo, ma la yajtahidu fi ghayriha, olunyiikira lwatanyiikirira walala wonna. Bannange tuteeke essira n'amaanyi, fokasinga nnyo mu kukola emirimu egy'enjawulo, fokasinga nnyo mu kwongera amaanyi g'obadde tolina before. Yongeramu nnyo amaanyi fi ta'atillah, mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, mu kusaalako ekiro, mu kuyitiriza okusoma Qur'an, kathiratu sadaqat, yitiriza nnyo okusaddaaka, okuyitiriza nnyo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, al-istighfaru ila Allah, wenenyeri Allah obutendereze Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yuhibbul mustakfirin, Allah yagala nnyo abamwenenyeza, abamwetondera, Allah abasonyiwe. Tunyiikirenga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yanyiikiranga mu biro bino. Kana yuhyi layla, nabbi we yatuukanga mu nnaku zino ze tulimu, ahya layla, teyeebakanga nnyo. Olwaleero abaddu beebaka ne babulizaako, ne beerabira nti Ramadan eyinza okuba yeesembyeyo obuwangaazi bwabwe. Naye Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ahya layla, yeebakanga kitono. Wa aikadha ahla, nabbi naazuukusanga ku bantu be abali mu nnyumba. Muzuukusa abantu abali mu mayumba okusaala, muzuukusa abantu be tuli nabo okwegayirira Allah. Wallahi akaseera kagenda, eyinza okubanga akhiru Ramadan fi hayatik, nga Ramadan yesembyeyo mu buwangaazi. Bwabanga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana yajtahidu fiha, yanyiikiranga nnyo mu nnaku zino 10 n'ateebaka. Naye olwaleero twebaka, bantu bali ku 6x6, bali mu comfort zone, beebase. Bannaffe abamu olwayingira ennaku 10 ne bayingira mu mizikiti okukola itikaafu, ne bagattako n'okukaaba okwegayirira Allah. Baganda bange tukendeeza otulo, sata'ati yawman anta ala alatin hadibai mahmul, akaseera kajja kutuuka nga oyogerebwako bwogerebwa, nga mubalina chance eno ey'okusangibwawo omwezi ogwa Ramadan nga tulimu. Beesiimye abo Allah bawadde okutegeera, ne bamanya akaseera Allah kaabawadde ne bakakozesa. Naye Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ahya layla, yeebakanga kitono. Wa aikadha ahlahu, n'akoona ku bantu be okusaala okwegayirira Allah. Washtadda mi'zarahu aw washadda mi'zarahu, nabbi ne yeesiba ekimyu. Kye bategeeza okwesiba ekimyu, kinayatan an hijrani nisa, abakyala n'abeewala, abakyala n'abasenguka. Aw washadda mi'zarahu, amakulu agali mu hadisi ya nabbi, washadda mi'zarahu bimaana wajtahada fil a'mali as-saliha, nanyiikira ennyo mu kukola emirimu emirungi. Baganda bange abasiraamu, anayagayaalira ebiro bino, faasha fi shahawat, n'abeera mu by'obwagazi, ng'abantu bali mu kukola ibaada, nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
hatta n'abakyala yabalekanga. Bakubiriza abasiraamu abaagala okunyiikira mu nnaku zino zigobolola, twerekereze otulo, twerekereze otulo, tukole emirimu Allah gy'ayagala, tuteekemu amaanyi. Abakyala basengukeko okole ku ibaada, okwegayirira Allah, osome nnyo Qur'an, owanike emikono gye eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba Allah akkirize ebyo z'okola. Yongeramu amaanyi okusinga nga woobadde, yongeramu okukola ibaada ez'enjawulo. Al a'malu bil khawatimi, emirimu Allah agitunuulira ku nkomerero. Tunuulira ennaku zino ng'omuzimbi akola finishing ku nnyumba. Finishing buli weetavaayo bulungi, omuzimbo tegulabika bulungi. Teeka amaanyi ku finishing ow'emirimu gy'omwezi ogwa Ramadan. Ofundikira otya Ramadan? Ogenda kufundikira otya? Olimu abo Allah bakkiriza emirimu gyabwe, olimu abo Allah subhanahu wa ta'ala baalisanzaawo Ramadan eriddako ne basigala nga bakyakola emirimu Allah gy'ayagala. Kozesa omukisa guno okufundikira Ramadan bil ijtihad fi ta'at, mu kunyiikira ennyo okugondera Allah. Tusaale ekiro, twegayirire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anyumya kuba atukulembera. Kanu kalilan min al-layli ma yahja'un, beebakanga kitono. Wa bil ashari hum yastaghfirun, mu matumbi budde nga beegayirira Allah kubasonyiwa. Abaddu mufo ky'okwegayirira Allah abasonyiwe, bafokasinge ku mirimu emirungi, bafokasinge mu kumalako Qur'ani ey'ekitiibwa, buli omu yeetunuulire. Tulina taksiraati obukendeevu. Sanga abamu bataddewo buleediyo bawuliriza ntalo zifa Irani, Amerika kyekoze Irani, Irani kyekoze Amerika. Ebyo biwummuza akaseera kaabyo kalijja, olibisanga ne Ramadan egenda. Ffe tutambula, obuwangaazi bwe bugenda, niyo osanga abantu bataddewo amatwe ebiseera byabwe kuwuliriza ntalo. Ntalo mujja zisanga, Allah banaawo obuwangaazi. Naye Ramadan egenda, eyinza obutadda. Idha dhahaba yawman, buli lunaku olugenda, gw'ogenda ku lwo. Naye n'osanga n'emikutu egyejjuddemu abantu abamanyi ku ddiini kuleeta bya ntalo. Baganda bange, mufokasinge ku mirimu, mufokasinge ku bukendeevu obutulimu mu kwegayirira Allah tusonyiwa. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Aisha yamubuuza n'amugamba nti, ya Rasulallah, ebiro bino we binsangawo ebisuubirwamu Laylatul Qadri nkole ki? Nabbi yamugamba sallallahu alayhi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Buyitirize nnyo edduwa eyo ku nnimi zaffe. Ebigambo ebisinga okuyitira ku lulimi, eyo edduwa yo ebeesinga okuyitirako ku nnimi zaffe. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Edduwa eyo yakitiibwa, erimu emigaso gy'edduniya n'akhira n'enkomerero yo. Giyitirize nnyo okugyogera laylan wa nahara. Abamu balinze kugiyimba ng'essala ewedde, bamala ogyogera ng'essala ewedde ne bakomaawo. Baganda bange, obwo bulaadi bwo. Ij'alha wiridan fi hadhihi al-ayyam, gifuulenga yengabo yo, ye wiridu yo gye weekutteko mu nnaku zino, ebiro byonna mu kutambulako mu mbeera zo nga weeyawudde. Akthir Allahumma innaka afuwun, mazima ay Allah gwe oli musonyiyi. Tuhibbul afwa, ay Allah oyagala nnyo okusonyiwa. Fa'fu anni, nkwegayirira Allah onteekemu abo b'osonyiye. Baganda bange abasiraamu, Allah buli wakusonyiwa, Allah buli wakusonyiwa. Fama alayka illa aljanna, ofeesinze kuyingira jjana, Allah kasita akusonyiwa.
twetonde eri Allah tusonyiwe. Edduwe ate tugiyige. Abasiraamu bangi era nga basiibi bazze basiiba naye nga okugyogera tebamanyi. Abamu baga Allahumma innaka kaaf. Allah tabeerangako kaaf. Laysa min asma'ihi wala min sifatihi. Tegabangako mannya ge. Era si kitendo kya Allah. Naye oli agenda neyegayaalira nedduwa nemulema okwatula. Ekigambo kiri Allahumma innaka afuwun. So say Allahumma innaka kaaf. Laysa min asma'ihi wala min sifatihi. Mutunulira obugayaavu abasiibi bwe twolesa. Hatta n'okuddingana edduwa. Ayajizu ahadukum an yantika hadha ad-du'a. Era ne tubeera nga twolesa okulemerera okwatula edduwa eyo mu butuufu bwayo. Neraba ekigambo nabbi kye yasibira Aisha radhiyallahu anha. Gamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baganda bange tunoonye okusonyiyibwa eri Allah. Ate tusonyiwe bannaffe we bajja ne batwetondera sonyiwa. Sonyiwa ab'eŋŋanda. Sonyiwa abakosezza kubanga naawe onoonya Allah kusonyiwa. Naye abaddu bangi batusemberera ne batwegayirira okubasonyiwa n'omukaluubiriza. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Mwe temwagala Allah kubasonyiwa. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu aye bwe yamala okukka yasonyiwa. Oli wajja n'akwetondera sonyiwa. Tusonyiwe abatusobezza. Nga naawe osaba Allah akusonyiwe. Wa anta afu aqrabu littaqwa. Asonyiwa ate ne yeetonda eri Allah naye amusonyiwe aqrabu littaqwa. Kimusembeza eri Allah okubeera nga amutya nga amugondera. Baganda bange abasiraamu, twetonde eri bannaffe be tuzze nga tukosa. Abasiraamu tukosa abantu bangi. Tukosa abantu bangi ne bakaaba amaziga ku lwaffe. Nga n'abamu oluusi baana baffe nga tubakosezza nga bibumba byaffe. Omwana nga akaaba muzadde amaziga mayitirivu. Abamu tukosa bazadde baffe. Oli n'akosa muzaddewo olukosa lwatasobola ate kukosa muntu mulala. Abamu pressure ne zibayitamu zirinnya. Allah n'abajjulula naye nga gwe omukosezza. Olw'amawano ge tulengera abantu ge batusindikira oba bituufu bantu banoonya content Allahu alam. Muntu ogamba nti abanja omwana mu nnyina. Hadha garib. Garib. Ne bw'oba onoonya content fi ummika mu maama wo. Muntu yekakasaka ati ezambi min ashna'i dhunubi ba'da ash-shirk. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله. Baganda bange abasiibi, entuuko zaffe zisembedde gye tuli. Buli lw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'atuleetera mawasimu, sizoni nga zino ne zijja ne zigenda, teekanga ebirowoozo
kukutambula ku olugendo lw'otambula okudda eri Allah. Baganda bange abasiibye, Allah n'atuwa chance ennene okutuuka mu nnaku zino ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Ebiro bino bye tulimu tubifuule nga biro bya mugaso ennyo eri obuwangaazi bwaffe. Fajtahidu fiha, buli omwanyiikire mu biro bino, rijalan wa nisaa, abasajja n'abakyala, fi taati llah, mu kugondera Allah, fi tawbati ila Allah, mu kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi layal, mu biro bino ebyekitiibwa, turuja fiha laylatul qadri, bwe musuubirwa okuyitirwa ekiro ekya laylatul qadri. Yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, taharrawu laylatal qadri fil ashari al awakhir, munoonye nnyo laylatul qadri mu 10 erisembayo. Mu hadisi endala nabbi yagamba taharrawu laylatal qadri fil witr, ate muginoonye nnyo mu biro ebyensuusuuba. Amagezi genjagala okuwa abasibi bannange, tuleme kubeera nga ebiro bino tubaza bibaze ng'abali mu kalulu kano akattakula akajjada. Yimirira ebiro byonna. Anaayimirira ebiro bino byonna nga tabazizza bubaza. Kati mulimu abamaze dda n'okulamula ne baga olaba luli enkuba lwe yatonnya ekiro yayita. Leka kunafuya abasiraamu banyiikire mu kukola mu kunoonya laylatul qadri mu nnaku zonna 10. Mu kunyiikira kwabwe be basigala nga bafunamu. Okwegayirira Allah okumusaba, mumusabe nnyo Allah aljanna, mumusabe nnyo Allah ejjana. Fenna mission yaffe mu kukola emirimu gino, mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan, mu kusoma Qur'ani gye tusoma, mu kusaddaaka, fenna tulina mission ya kuyingira jjana. Abaddu balamuza ejjana n'emirimu, n'osanga omuddu nga mission ya kuyingira jjana naye nga munafu. Baganda bange be tutambula olugendo olumu olw'okutuuka eri Allah, ala sil'ati Allahi ghaliya, ekyettunzi kya Allah kya bbeeyi. Ala inna sil'ata Allahi aljanna, ekyettunzi kya Allah si kirala jjana. Tumusabe nnyo Allah mu nnaku zino, Allah tuyingize jjana. Tumusabe nnyo Allah tukingirize omuliro, kubanga Allah ate abaddu n'abajja mu muliro, wa dhalika fi kulli layla, buli kiro. Weegayirire nnyo Allah an yaj'alaka min al-utaqa'u min an-niran, akuteekemu abo Allah bajje mu muliro. Tusabire abazadde baffe al-ahya wal amwat, abalamu n'abafu. Twegayirire Allah abasonyiwe, abayingize ejjana Allah, bannaye muteeke focus mu kusaba Allah ejjana, mu kusaba Allah tukingirize omuliro. Ajisamuna ala nnari la taqwa, teri yalina mubiri gusobola muliro gwa Allah. Naye twegayirire Allah atuwe ejjana. Ku akhira waliyo ennyumba 2, teriyo yakusatu, imma aljanna wa imma annar. Muntu Allah amusiimye n'amuyingiza ejjana, oba kubeera nga ayingidde omuliro. Naye twegayirire nnyo Allah ayujirana min an-niran, Allah atutaasa omuliro. Faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljanna, Allah gwanaawonya omuliro n'amuyingiza ejjana, fakad faaza, oyo awangudde, yeesiimye. Agenda kwesiima atya? Kaifa la yakunu min almuflihin wa huwa min ahli at-tawhid. Munyweze nnyo tawhid, okwegayirira Allah. Anyweza tawhid, naja an-nar, awona omuliro. Naja min an-nar, Allah agenda muwonya omuliro. Allah amuyingiza ejjana. An-nasru fi at-tawhid, okutaasibwa konna kuli mu tawhid kwawula Allah. Allahumma ajirina min an-nar, nga shirika omutadde. Allahumma ajirina min an-nar, nga weenenyezza obukaafu. Twenenye eri Allah, tumwetondere Allah. Mu biro bino ebya laylatul qadri mweyessiza Qur'an, nga Allah bategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa,
inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, twassa Qur'ani mu kiro eky'omukisa. Abanoonya emikisa tegiri mu njiibwa, tegiri mu nsozi, tegiri mu kusamira emikisa. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, twassa Qur'ani mu kiro eky'omukisa. Munoonye emikisa mu bimu ku biro bya Laylatul Qadri nga mwegayirira Allah. Munoonye emikisa mu biro bino bye tulimu Allah byatusanzizaawo. Bane buli kanaku baziika, ne ku Idi bajja kuziika. Allah gwawadde entunnunsi n'akuwa ekitiibwa, Allah n'akuwangaaza. Tegeera chance Allah gyakuwadde, it is gold chance. Alfurasu la tadum, chance zisiza lubeerera muganda wange. Twenenye eri Allah, tunoonye ekiro kino kirimu obulungi obuyitirivu. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Allah yagamba nti kisinga obulungi emyezi 10. Emyezi 10 bwe buwangazi bw'omuddu, emyaka 83 n'emyezi 4. Senga Allah akutebesaamu omulimu omulungi, naye osanga abaddu ddala tuli mu weather ey'enkuba basemberera ebifuba by'abakyala kubabugumya. Weather. Olwo ali mu Kabuli agambe ki? Gwe bataddeyo eggulu agambe ki? Bani mukole ibada. Shadda mi'zara, nabbi yasenguka abakyala. Naye abamu baweza weather, budde obugenda weegayaliridde n'oteesaasira. Tosuubirayo abajja okukusaasira okusinga ggwe nga waali esaasidde. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Obulungi bw'ekiro kimu Allah bw'akikuteebesa businga emyezi 10 ng'obadde osinza Allah. Tolaba Allah we yawa abantu ba umme ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buwangazi bwaffe butono, myaka 4. Allah atwala omuddu myaka 3 kaaga, era wangaali ekinana baga akyali yawangadde. Allah nga muwangazizza. Naye abasajja bawangaala emyaka tunula Nabbi Nuh myaka 95 yali mukola ibada. Kali yalina emyaka emeka? Nefe Allah atutwalira ku 7 6. Allah atwala abavubuka 3. Kyala bali mu kansaawo, Allah abatwala laylan wa nahara ku myaka emito ne baleka amabujje. Kati Allah yawa abantu ba ummeno obulungi bakoleremu ibada benkane ne bali abawangaala enkuyanja y'emyaka. Kati gwe kolamu calculation, ebisibo biwakasiba nga Laylatul Qadri ojze ogiteeba ng'ofuna 83 times. Olaba ogenda okwenkana ne bali abawangaala emyaka emingi ne bakoleramu ibada, ogenda kujja mu maaso ga Allah n'emyaka gya 5 mwena nga wakola ibada ezo ezikubisibwamu obulungi bwa myaka 83. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ekyekiro min khasaisu hadhihi al umma, byebimu Allah byeyawula ku bantu ba umma eno n'atuwa obulungi kutwagaliza. Naye byeyayagaliza tuli mu kugayaala, tuli ku TikTok tutiguka na byantalo, tuli mu bisenge byantalo, tuli mu kola content ku TikTok. Tulaba abasiraamu ne mwezi ogw'ekitiibwa era basiiwuka empisa kuvuma bannaabwe kubakkakkanya. Baganda bange, Laylatul Qadri khairu min alfi shahr. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Allah samukiro bamalayika mbungi ne Jibril min kulli amrin salam, balese emirembe bakusabira eri Allah, begayirira Allah sonyiwe. Neera bagwe bazze okwegayirira ko Allah ali mutulo yebase anti ali ku 6x6, ali mu kifuba kya hajjati abuguma. Bane twesaasire. Allah yatuwa ekiro kino, kiro kya kitiibwa. Allah gwateebesezza n'akiyimirira. Abamu basuubira nti bwe bamala 27 ne bazingako enkutu, ne bazingako emiguwa. Naye okusiba omugugu maliriza Ramadani yonna ng'okola ibada.
Utuba tumaliriza Ramadan mu biro bino ebyekitiibwa nga Allah baga nti fiha yufraku min kulli amrin hakim. Allah mwayisize ekiragiro kye omuli al ajal. Abantu Allah bagenda okutuusaako ajal. Al arzaq ebyenfuna gwe bazza osomera budget yebase boogera ku buwangaazi bwe ku bulamu bwe ali mutulo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yasonyiwa ebyakulembera ye yeegayiriranga Allah hatta fil majlis alwahid, mu lutulo olutulalo yatuulanga olutono ng'abalibwako nga yeetonze eri Allah emirundi 7. Mwemulaba olulimi lwe lwenyeenya, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Abafa alumirerwa gwe okukka ku madaala wano gokka ng'okkabusi ng'oyogera bigambo byokka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Allahumma innaka afuwun, ovuga mmotoka yo, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banaye tudde eri Allah tumwetondere, tumaliriza omwezi guno ogwa Ramadani n'emirimu emirungi omuli okutendereza ennyo Allah. Kataba Umar ibn Abdul Aziz ila jamii al ansar. Umar ibn Abdul Aziz yawandiikira bagavana bonna abantu bafundikire omwezi ogwa Ramadan bil istighfari n'okwetonda eri Allah. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Mutendereze nnyo Allah, muyitirize nnyo okutendereza Allah. Abasiibi abasinga okuganyulwa mu kusiiba kwabwe beba abasinga okutendereza Allah. Walitukmilu al-idda, mumalirize. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mwogere ku linnya lya Allah kasitabalanga nti nchaidi. Tendereze Allah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar. Tumaliriza omwezi guno ogwa Ramadani n'omulimu omulungi gwensembayo mu khutuba eno ogw'okuwa zakatul fitri. Naddala Allah bawadde obusobozi nga musobola okuwa zakatul amwal, muwe zaka. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqatu Ramadan, sadaka esinga obulungi esadaka ya Ramadan. Naye ng'owadde zaka Allah n'akuyamba n'ogiwa etuuka eri abeetaavu, ate muwe ne zakatul fitri nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'atuyigiriza mu hadisi ya Ibn Abbas. Farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'a min tamrin au min sha'irin au min qut. Nabbi yalaaliko okuwa zakatul fitri nga tukijja mu bipimo ebyo eby'emmere ebimanyikiddwa mu bantu b'ebitundu ng'emmere bagikozesa. Fa akhrijuha kama amarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tuwe zakatul fitri nga Nabbi bwe yatulagira. Lwaki tuwa zakatul fitri? Tuhuratul lisaim, zakatul fitri etukuza omusiibi min arrafathi wallaghwi, mwebyo byazze nga ayitira ng'omuntu. Tuyitidde ebintu bingi, abamu tugeyeza ku WhatsApp, abamu twogera ku bannaffe obukendeevu, oluusi essola za jamaa zikuyitako, Kulaani ogiwadde ebiseera bitono. Kati zakatul fitri etukuza omusiibi nga bw'olaba abamanyi we bagamba sujudu sahawi, weezibikira ebituli bye weerabidde mu ssala. Tuhuratul lisaim, zakatul fitri etukuza omusiibi. Ekyokubiri tu'matu lil masakin, okuliisaako abantu abeetaavu. Ekyokusatu shukran lillah, okwebaza Allah. Allah okuwangaaza n'omala ku Ramadan nga buli kanaku baziiko owulira ku birango babika. Abamu babajja London, babajja mu Amerika, ab'eŋŋanda balisiivinga bode. Naye Allah akuwadde chance ey'obuwangaazi, weebaze ku Allah. Fulumya zakatul fitri ogiwe etuuke ku beetaavu abo. Abamu tutera okukola ensobi zino wammanga mu kuwa zakatul fitri. Bw'oba olina abakozi awaka abatali basiraamu, tebakkakatako kuweera zakatul fitri. Zakatul fitri eweebwa musiraamu. Hatta nayo tuba tugigabira basiraamu zakatul fitri. Twawule zakatul fitri ne zakatul mal.
zakatul mali mwe muli omugabo gw'abatali basiraamu. Naye zakatul fitiri yeeyawudde ku basiibi, yeeyawulidde basiraamu be bagiwa era be tugiwa. Ina abakozi mu kampuni ate si basiraamu, bankakatako okuweera tebakakatako era tebaweebwa. Zakatul fitiri eweebwa omusajja n'omukyala n'omwana omuto. Hatta amanyi batuuka n'okugamba hatta aljanin fi batni ummihi, n'omwana omuto senga asukka emyezi 4 ali mu lubuto lwa nnyina, yustahabbu kyagalibwa, si kyatteeka wabula yustahabbu kyagalibwa. N'oyo azaalibwa laylatul Eid, ekiro kya Eid nga balanze, aweebwa zakatul fitiri. Abamu bakola ensobi, kwe kugamba tubadde tetusiiba, nalwala sukaali, nina kansa sisobola, nakaddiwa, n'omulwadde awa zakatul fitiri wadde abadde tasiiba. Kasita omala okuggyako ebyetaago bya Eid, tuwe zakatul fitiri. Ensobi endala abantu gye bakolera mu kuwa zakatul fitiri kwe kusuubira nti emmere gy'abadde akozesa ku ddaaku, simanyi mu Ramadhaani mwalina okuweera. Ekyo kikyamu. Ogenda kuwa bantu nabo babadde balya chapati nga boolya, ze mbadde ndya kawunga. Wa zakatul fitiri kugasa banne abeetaavu, si kyatteeka nti emmere gy'obadde okozesa mwoweera. Wa zakatul fitiri okusinziira emmere abantu gye bakozesa, abantu emmere gye bakozesa mu bulamu bwabwe, so si gwe mbu gy'obadde okozesa. Okumanya ekigambo ekyo kifu, mulimu abasiraamu bangi nga bo tebalya ddaaku. Era olwoyanga nti abantu balina obulamu, ze sisobola kulya ddaaku, wendya ddaaku nfeitinga yo olwebaka baasi. Kakati gw'onoogamba nti emmere gy'obadde okozesa ku ddaaku ye zakatul fitiri, kati oli abadde talya ddaaku. Batugamba kuwa mmere mu bika bya mmere ekozesebwa kuutu ahli albalad, emmere ekozesebwa mu bantu b'ekitundu, ekigero kya kilo 2 n'ekitundu oba kilo 2 ne gulaamu 4. Hadha huwa almuddu nabawi, kyekigero kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Asussaawo n'asukka ku kigero ekyo, fahuwa khayrun lahu, aba akoze bulungi obudda gyali. Musajja mugagga, Allah akuwadde ssente, naawe era ojja na kilo 2 n'ekitundu, ne bw'oleeta akasawo k'omuceere bakagabira abeetaavu. Baimaamu b'ebitundu, la tahbisu zakatal fitiri fi makatibikum, temusiba zakatul fitiri abantu gye baleese ne mugiteeka mu sitoowa z'emizikiti. Abantu ne batuuka okwetaaga zakatul fitiri ng'abantu bagisibye mu sitoowa. Zakatul fitiri eyamba ku beetaavu, ku lunaku olwo nabo basanyuke, ate gwe ogisibidde mu sitoowa y'omuzikiti. Bagenze mu Idi, tujja gibawa nga Idi ewedde, buvunaanyizibwa bwo. Zakatul fitiri egenda eri beetaavu. Muwasatul fukara li yawmil Eid, n'abanaku baganyulwe mu lunaku olwa Idi basanyuke. Naye osanga bayimaamu babaleetera zakatul fitiri ne bagisiba mu sitoowa z'emizikiti, bo ne bagenda. Hadha almaalu laysa min kiddika wala min kiddi abaik, eyo emmere gye bakuleetedde zakatul fitiri siiyo. Oli mutume gituuse ku beetaavu, naye abantu ne beetooloola ku ofiisi z'emizikiti ne mubasimbya layini, baleese bintu biwa abantu. Muwe abeetaavu nabo basanyuke, baleme kulinnyirira abantu mu bikomera byabwe. Nga nabbi we yagamba nti agunuhum ani sual, abeetaavu abo mubawonye okusabiriza. Abantu abamu tebaagala kubasemberera mu bikomera, tebaagala kubasemberera mu bikomera. Naye mbakubiriza tuwe zakatul fitiri eweebwa ng'ebula ennaku 2 tusaale Eid. Ekyo ekiseera ekisookera ddala ekikkirizibwa. Ekiseera weekakatira laylatul Eid senga balanga nti enkya Eid qabla salatil Eid, nga tetunnayimirira mu swala ya Eid. N'otandika okugiwaawo kiba kifuuse kyabwa tteeka. Faman addaaha ba'da as-salah, anaagiwanga esswala emaze okuggwa, fahiya sadaka min as-sadaqat, eyo ebalibwa mu saddaaka. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza abasiraamu tufundikire omwezi gwaffe guno ogwa Ramadan
bil a'mali aljalila, n'emirimu emirungi. Abasobola okuyingirako mu itikaafu muyingire mu itikaafu. Kana ya'takifu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fil ashri al-awakhir wa kana ya'takifu fiha, nabbi bwe zayingiranga 10 yakolanga itikaafu hatta tawaffahu Allah, paka Allah yamujjulula yakolanga itikaafu. Gana amasala g'abantu wano ate itikaafu ikolebwa Makka ne Madina. Aga amasala tegasumbuwa basiraamu, baleke bakole ibada. Gwogamba nti ekolebwa Makka ne Madina ng'olinnye ennyonyi. Leka abasiraamu batuule mu mizikiti beegayirire Allah, bamusabe. Abatudde mu itikaafu mugoberere amateeka agafuga itikaafu, so si kufulumafuluma, kwetalaatala, okuggyako olw'obwetaavu obw'obuwaze. Naye ayingidde okukola itikaafu amala ebiseera bye mu kutendereza Allah, mu kumusinza, kumusaba. Muleke abasiraamu batuule mu mizikiti beegayirire Allah. Sanga n'emizikiti egimu egisukka, hatha huwa al-gulu, nakuba ekipande ekinene ku luggi lw'omuzikiti. Wano tewali itikaafu. Muzikiti ogutali gugwo oteekako ki ekipande ekyo? Subhanallah, hatha garib. Leka omusiraamu asinze Allah. Mulimu abazze nga ayagala kukolera awo tahajjudi, wabula musibyewo omuzikiti mutaddeko n'ekipande, wano tewali itikaafu. Muleke abasiraamu basinze Allah. Muleke abasiraamu batuule mu mizikiti beegayirire Allah. Osanga ke kaseera Allah kaabawadde badde gye bali, badde eri Allah. Bantu bangi badda nnyo mu Ramadani eri Allah, oli n'atereeza obulamu bwe. Maliriza n'ekigambo tusabe nnyo Allah tudde gy'ali. Eyinza okuba edduwa embweti gy'ogenda okusaba nayo Allah ekyusa obulamu bwo, ekyusa obuwangaazi bwo, ekyusa ebyenfuna byo. Teweegayaalirira mu kwesabira. Baganda bange, musabe nnyo Allah. Abagagga munoonya nnyo abawali mbabasabire, mbasaba mwesabire Allah, mwesabire Allah. Lwaki munoonya kubasabira? Edduwa emu bweti Allah n'agyanukula bw'ati, eyinza okufuuka egenda okukyusa obuwangaazi bwe. Nga Allah agenda kukusumulula, akujje mu bantu b'omu muliro, akutingiza ejjana. Agenda kyusa Allah ebyenfuna byo, akuteera emikisa mu baana, akulongooseza ezzadde, akulongooseza amaka Allah. Muleke abakyala nabo bakole ibada, basinze Allah. Abakozi be bulina awaka mubawe obudde obusinza ku Allah. Abasiraamu nabo baagala kusinza Allah. Ramadani egenda, abadde omukendeevu mu nnaku eziyise, nyiikira nnyo muzisigadde Allah musonyi. Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yagamba nti abange mmwe abeedibaze ne mwonoona ebiseera, ne mutafaayo mu mwezi gwa Ramadani nga gubajjidde, ne mutafaayo ku buwangaazi bwammwe, ne mwedibaga mu mazambi. La taqnatu min rahmatillah, temukutukawo na kusaasira kwa Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, amazambi gonna Allah agasonyiwa. Tulongoose fil ayyami albaqiya almutabaqiya, longoosa mu nnaku ezisigadde, Allah akusonyiwe mu ebyo byonna ebikulembedde. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'a ad-din. Allahumma ansur man nasara dinak واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجعلنا من بعدك الصائمين إيمانا واحتسابا واجعلنا من بعدك القائمين إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر، اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقاء من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم إنا نسألك جنتك وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس،
إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم اغفر وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك فاغفر لهم وارحمهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.